أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Tugenda okulaba ku ssula eno, surati Tawba. Surati Tawba eno tugenda kulabako ku nzivuunula yaayo, tulabe kyegamba. Ngera bwe ntera obbagamba nti tuvuunula, tetunnyonnyola nnyo kiri awo wabula okuvuunula Qur'an, nga kye twetaaga buli muntu abeere ng'amanyi amakulu g'okuvuunula aya eyo gy'asoma okubanga agitegeera. Oluvannyuma insha Allah tujja kusobola okuba nga tusobola okudda okubeera nga tunnyonnyolanga aya ku aya insha Allah. Essuula eno y'emu ku ssuula ezitatandika na bisimillah. Kigambibwa nti olw'okuba nti Allah tabaraka wa ta'ala essuula eno yagyogera, mwalimu okulangirira, mwalimu engeri y'obusungu, kulangirira n'okusalawo, yali ya ntalo nga temuli busaasizi bwonna. Kyobula ntukozesaako nti a'udhu billahi minash shaitani rrajim, tetussaako bisimillah. Allah n'agamba nti bara'atu minallahi wa rasulihi illa alladhina ahadtum minal mushrikina. Allah tabaraka wa ta'ala agambye nti okulangirira, okuggyawo endagaano eyakolebwa n'abo bamushirikiina abagatta ku Allah tabaraka wa ta'ala ebintu ebirala, abasinzanga amasanamu. Endagaano Nabbi sallallahu alayhi wasallam gye yakola nabo, Allah tabaraka wa ta'ala alangiridde ebeere ng'ekola ki, ng'eggyibwawo era eveewo era evuddewo. Allah tabaraka wa ta'ala amaze okulangirira nti eveewo, tewasobola kubaawo ndagaano eyalagaanyisibwa abakafiiri abo nga bagatta Katonda ebintu ebirala, balekebwe bwe batyo nga babeera bajoga Allah tabaraka wa ta'ala. Allah kwe kulangira n'agamba nti bara'atu minallahi wa rasulihi, okulangira okuba eri Allah tabaraka wa ta'ala n'omubaka we, illa eri alladhina abo ahadtum minal mushrikina, be balagaanya nabo endagaano eri abo abashiriku oba abagatta ku Allah tabaraka wa ta'ala ebintu ebirala. Allah tabaraka wa ta'ala agamba nti fasihu fil ardi arba'ata ashhur wa'lamu annakum ghayru mu'jizillahi wa anna Allaha muhidhil kafirin. Agamba nti fasihu mutambule fil ardi mu nsi arba'ata ashhur, okumala emyezi emeka? 4. Allah tabaraka wa ta'ala yabawa emyezi 4 okulabika nga bakola ki, nga beetereeza, akkiriza ave ku masanamu agaveeko, adde eri obusiraamu addeyo, agaanaagaane, naye abawadde emyezi 4 gyokka okulabika nga beetereeza. Katukite bwetu okulabika nga beetereeza bave ku bushiriku. Naye singa emyezi 4 wegiggwako nga tebanava ku bushiriku, kitegeeza nti ekiddako tewaba kwejjusa. N'agamba nti wa'alamu, era mumanyi nti annakum ghayru mu'jizillahi, temusobola kukola ki, kulemesa Allah tabaraka wa ta'ala kyabasazeewo kukola ki, era bw'asalawo okubasaanyawo bakola ki, abasaanyawo, temusobola kumulemesa. Tebabasazeewo nti ebyokusinza amasanamu biweddewo, Allah tabaraka wa ta'ala abasazeewo nti bikoze ki, temusobola kumulemesa, era ajja bibagaana. Wa anna Allah, mazima Katonda, muhidhil kafirina, muhidhi likafirina, agenda kuswaza ki, abo abakafiri oba abawakanyi. Naga nti wa'adhanu min Allahi wa rasulihi ila nnasi yawma al-hajji al-akbar. Agamba nti okulangirira okuva eri Allah tabaraka wa ta'ala wa rasulihi neki n'omubaka we, ila nnasi, nga kulagawa ila nnasi eri abantu, yawma al-hajji al-akbar, eri abantu ku lunaku olukulu olwa Idi ey'okusala, gyetwalise Idi ey'okusala ebisolo. Okulangirira Allah tabaraka wa ta'ala agambye gyekola ki, gye kulaga.
anna Allah mazima katonda bari'ul mushrikina aganti ayawukanye kubaki kuba mugattako ebintu ebirala wa rasuluhu n'omubaka we. Kitegeeza kiti Allah tabaraka wa ta'ala awo kulangirira kwe balina kwetereza, atali ekyo bayinza okugwa ku kyokya oba bajja kugwa ku kyokya, kuba Allah agambye nti mazima abaawukanyeeko bwewudde abavuddemu. Naye abawadde emyezi 4 beetereze. Fa in tubtum wa huwa khairul lakum, ne banga beenenyezza mwegyo emyezi 4 egibaweereddwa nga beenenyezza, fa huwa khairul lakum, ekyo kirungi bakola ki gye bali. Banga beenenyezza ekyo kirungi nnyo nnyo. Singa abanga beenenyezza baba tebajja kubaakyo buzibu bwonna. Fa huwa khairu lakum, kirungi bakola gye bali. Wa in tawallaitum, ne banaakyuka ne balimira ku nsobi mu myezi 4 nga tebeenenyezza, fa'alam bamanye annakum ghayru mu'jizillahi, tebasobola kulemesaani katonda, tebasobola kulemesa Allah tabaraka wa ta'ala kyanabasezeewo. Wabashiril ladhina kafaru, agenti sanyusa abo abakafiri oba abawakanyi, bi adhabun alim, n'ebibonezo ebiki ebiruma. Allah tabaraka wa ta'ala yabakudaliramu awo n'agamba basanyuse n'ebibonezo ebiki ebikakali, era ndowooza bakola ki bye baagala, kuba ebirungi babibalaga. Babawadde emyezi 4 beetereze, kati ateeterezezza kiteeza biri byayagala ebibonezo. Allah tabaraka wa ta'ala agambye nti wabashiril ladhina kafaru bi adhabil alim, basanyuse n'ebibonezo ebiki ebiruma. Laga nti illa alladhina ahadtum min almushrikina thumma lam yankusukum shay'an wa lam yadhahiru alaykum ahada fa'atimu ilayhim ahadahum illa muddatihim inna Allaha yuhibbu limutakina. Agaye Allah tabaraka wa ta'ala nti illa okujjako ladhina eryabo ahaditum min almushrikina, bwe mwalagaana nabo endagaano mwabo abaki abashiriku. Thumma oluvanyuma lam yankusukum shay'a, ne batabaako kintu kyonna kyebakendeeza ku ndagaano yammwe gye mwalagaana, ne bagikuuma butiribiri. Walam yadhahiru, ate ne batakola ki, ne batawagira alaykum ahada, ne batawagira muntu yenna kujja kummwe kubanga abakolako obiki obulumbaganyi bwonna. Agefa atimu ilayhim ahadahum, mujjuze gye bali endagaano yaabwe, mubeere nga mukola ki nga mugijjuza ejjule mpaka ebbanga lyawo lirinaggwa baveera ku bushiriku, so si kubakubeerako illa muddatihim, okutuusa ebbanga lyabwe eryo lye mwalagaana. Inna Allah, mazima Allah tabaraka wa ta'ala yuhibbu limutakina, ye kyayagala ekintu kitya kimu, ayagala bamutya, talina kyayagala. Ero Allah tabaraka wa ta'ala mu nsi muno yayagalamu kintu kitya kimu, kumusinza. Allah talina bwetaavu bwa ttaka, talina bwetaavu bwa bibanja byammwe, talina bwetaavu bwa motoka, talina bwetaavu bwaki, kuba huwa ghani, ye muki, ye mugagga asinga ataggwesa, talina kyabyetaaza. Agenti fa idha nisallaha al-ashhur al-hurum faqtulu al-mushrikina haythu wajadtumuhum. Agenti bwe mbanga mumaze obanga giweddeko emyezi egy'emizizo, ne musanga abashiriku giri emyezi 4 giweddeko gye yabawa baganya okwetereza, kati giweddeko emyezi egy'emizizo mubasanze abashiriku, Allah tabaraka wa ta'ala agambye faqtulu limushrikina, mubeera nga mukola ki muttabo abagatta ku Allah tabaraka wa ta'ala. Haythu wajadtumuhum, onamu namukoze ki mubasanze, onamu namubasanze mubakole ki mubatte. Wahudhuhum wahusuruhum, era nga mubafunye ne mubanyweza nga mubasanze ne mubagwikiriza bwe muti, Allah tabaraka wa ta'ala agambye nti mubeere nga mubakola ki nga mubanyweza, temubakwasa bugayaavu, mubanyweze era mubazingize, mubawambe mubanyweze mubazingize mubeetoolole nga tebalina gye bakola ki gye badda. Allah kyagambye nti wahudhuhum wasuruhum,
mubawambe mbazingize wakuudu agenti wakuudu lahum kulla marswad era mbeere nga mubatulira buli kkubo kitegeeza nti mubutayize buli kakubo manyi nti bayinza okukola ki okufulumirawo ne badduka mubakwate mubatulire buli kakubo buli kasekeso mbeere nga mukakola ki nga mukazingiza fa intabu naye kuba Allah tabaraka wa taala agenti fa intabu naye bwabanga beenenyezza wa akamu salat ne bayinyizaawo swala wa atawu zaka ne batoola zaka wa hallu sabilahum mubalekere kubo lyabwe olwo mubaleke inna Allah mazima Allah gafuru rahim Allah musonyi ate musaasizi kitegeeza nti ye Allah tabaraka wa taala kasita weenenya n'okola byayagala olwo bumaze okutereera ng'ofuuse mukwano gwe agenti wa in ahada min almushirikina stajaraka fahajiruhu stajaraka fahajiruhu agenti naye bw'abanga akujjidde gwe nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah tabaraka wa taala bwe yayagala n'agamba nti wa inni ahadi min almushirikina stajaraka bw'abanga akujjidde omu mwabo abashiriku ng'ayagala bubudamu bajjukira baalinga mu lutalo nga badduka bakola ki naye naga nti wabanga akujjidde afuutuse emisinda ze azze gy'oli ayagala bubudamu fa ajiruhu obulunga bukole ki bumuwe Allah tabaraka wa taala agambye nabiyuna nti obulunga mabeere nga bukola ki abumuwa mpaka ddi hatta okutuusa yasma kalama Allahi lwanawulira ebigambo byaki bya Allah kitegeeza ki ti bw'obanga azze nga anoonya bubudamu bumuwe tomugoba ate bw'omala okubudamya kitegeeza mukoleko ki mukoleko ddaawa yali ategeeza mukoleko ddaawa bw'amala omukolako ddaawa hatta yasma kalama Allah mpaka nawulira ebigambo byaki bya Allah bw'abanga amaze okubiwulira thumma ablaguhu manahu oluvannyuma abeere nga amutuusa oba amulagirira gy'abadde akola ki gy'abadde ayagala okgenda mu kifo kye eky'eddembe nga obuzibu obudamu bumuyambye kati ye kiri gy'ali bw'aba agenze oba ebigambo bya Allah byawulidde abiteeka mu nkola oba tabitadde mu nkola yaba amaze okukola ki okutuusa obubaka bwe era kyenkubiriza nti togaananga okugamba omuntu nti siramuka togaana okugambanga omuntu nti tya Allah togaana okugambanga omuntu nti tobeera mushiriku gwe mugambe ye oba akkirize oba agaanaagaane gwe obubaka bwo oba omaze obukola ki okubumutuusaako obwo obujulizi agenda sinkana nabwo ku yawmal akhira naga nti dhalika biannahum olw'okubanga bw'oba ng'omutuuse mu kifo kye eky'eddembe dhalika biannahum olw'okubanga bo kawumu la ya'lamuuna kibiina ekitakola ki ekitamanyi kibiina ekitamanyi so muwe obudamu mubuulire kubanga kibiina ekitakola ki ekitamanyi agenti kaifa yakunu almushirikina ahadu inda Allahi wa inda rasulihi agenti ngeri ki yakunu wabeera almushirikina abashiriku abagatte ku Allah tabaraka wa taala ahada inda nga balina endagaano yonna eri Allah tabaraka wa taala wa inda rasulihi n'omubaka we lwaki babeera n'endagaano eyo teri kulwanagana teri kukola ki nga bashiriku tekikiriza Allah tabaraka wa taala kyabuuza nti ngeri ki balina okuba nga bava ku buki ku bushiriku endagaano Allah yalangiridde ekole ki eveewo illa okujjako ladhina abo ahadtum inda almasjidi alharami abalagana nabo abali omuzikiti gwaki ogw'emizizo abo bemwalaganyisa abali omuzikiti gwaki alharami ogw'emizizo famastakamu lakum bwebanga babakumidde endagaano yammwe fastakimu lahum namwe mukole ki mubakumire endagaano yaabwe mpaka lweneekola ki lweneggwako era babeerenga batya Allah tabaraka wa taala lahum babeerenga batya Allah tabaraka wa taala inna Allah mazima Allah yuhibbu almuttakiina yayagala abo bokka abamutya kyolina okumanya mwanadamu ti Allah ayagala abo bokka abamutya era abamutegeera agenti kaifa ngeri ki bwe mubeera n'endagaano n'abo abantu abo abashiriku so nga ate wa in yadhharu alaykum la yarkubu fiikum illa walazimat agenda nebanga bemenako endagaano si bangu
nebanga babafunyeko obuwanguzi bwonna ne babanga bali waggulu wammwe babategeera nga babawangudde babafunyeko embeera eya waggulu bati bakyamanyi luganda lwammwe lwa ndagaano gye mwakola bati bamanyi endagaano yammwe yadde oluganda lwammwe bati bakyabitegeera. Naga nti yurudhunakum biafwahihim agenti nti bakola ki babasiimisa n'emimwa gyabwe ne boogera ku ngulu n'olowooza nti abantu balamu nnyo era tuli nabo. Wataba kulubuhum naye ng'emitima gyabwe gyagaana tegikkiriza bimukola ki tegikkiriza Katonda wammwe tegikkiriza bimubagamba gyakola ki gyagaana. Naye nga wano ku ngulu ngera bulaba abantu omuntu ajja n'akweyogerezaako nga kyayogera olaba muntu mulamu naye ng'ate ku mutima gwe muntu mulala nnyo. Agee nti wa aktharuhum fasikuna lwaki babeerawo etyo nti abasinga obungi mu bo boonoonyi. Allah tabaraka wa taala n'agamba mu aya ey'omwenda n'agamba nisitara bi ayati llahi agee sitarawu bi ayati llahi thamanan kalila batunda ebigambo bya Allah tabaraka wa taala omwenda omuki omutono. Faswaddu an sabilihi nababuza n'abantu muki mu kkubo lye innahum olwokubanga innahum saa ma kaanu yamaluuna kibi nnyo ekyo kye baali nga bakola oba kye bakola. La yarkabuuna agee nti la yarkubuuna fi mu'min illa wala dhimatun tebasobola kuumira bakkiriza luganda yadde endagaano tebasobola wabula abalimba buki bulimbi. Wa ulaika hum limu'taduuna era abantu abo balumbaganyi. Allah tabaraka wa taala bategeezezza nti baki balumbaganyi. Fa in taabu ne banga beerenyezza wa akamu swala ne bayimirizaayo swala wa atawu zaka ne batola zaka fa ihwanukum fi ddiini mwattu ate baganda bammwe muki mu ddiini. Aye ye kutegeeza ki kitosanganga omuntu gwe wali omanyi nti oba mushiriku n'omutandikiramu gwe wali mushiriku omaze emyaka ng'ebiri nga tokola ki tulaba muntu oyo naye n'omusanga n'omulangira obuki obushiriku asobola okuba nga si mushiriku n'akamu ng'obushiriku yabuvaamu amaze emyezi ng'etaano omwaka yabuvaamu ate gwe omusanze omulangidde buki omulangidde bushiriku asobola okuba nga takyakola ki nga takyali mushiriku nga yabukola ki yabwesonyiwa dda nga takyabuli ate gwe omulangira. So tulina okuba nga tukola ki nga tutegeera nti omuntu asobola okuba nga mushiriku ate n'abuvaamu. Lwaki Allah agambye nti wa in Allah wagambidde nti fa in taaba singa babeenenyeza wa akamu swala ne bayimirizaayo eswala wa atawu zaka ne batoola ezaka fa ihwanukum fi ddiini baganda bammwe mu ddiini temubayisa bubi. Wannufasul ayati likawmi ya'lamuun Allah agambye tutunnyonnyola amateeka gaffe ebigambo byaffe eri ekibiina ekitegeera era ekibiina ekitegeera mulina kuba mmwe abasiraamu kibiina ekikola ki ekitegeera. Allah tabaraka wa taala nayongerayo n'agamba nti wa in takun agenti wa in naqs aymanahum agenti wa in naqs aymanahum ngeri ki bwe babeera n'endagaano. Wa in naqs aymanahum ngeri ki bwe baba nga bamenye naqs nga bamenye aymanahum endagaano yammwe min baadi ahadihim oluvannyuma lw'okukola ki lw'okulagaana nabo. Watta'annu fi ddiinikum ne babeera nga baliwo n'okwonoona eddiini yammwe okubanga bagimanyiira bagijeregeera bagyonoona eddiini yammwe. Allah tabaraka wa taala kyabuuza nti ngeri ki babeera nga bakola ki nga boonoona eddiini yammwe bagimanyiira nga bamanyiira n'eddiini yammwe. Allah tabaraka wa taala agambye nti fakatiru a'immatul kufuri mulwanyisa abo abakulembeze abanene mu bakafiiri ababukulembera mu bakole ki mu balwanyise. Innahum olw'okubanga la aymana lahum
la aymana lahum tebayina ndagaano ntuufu gye mukola ki gye bali tebayina ndagaano yaabwe entuufu gye bali baagimenya laallahum yantahuuna innahum la aymana lahum laallahum yantahuuna agenti tebayina ki tebayina ndagaano bo mulwanyisa abakulembeze agala mukubambisa abakulembeze b'obukafusi lwaki tebalina ndagaano yaabwe tebagikuuma tebakuuma ndagaano gye mwalagaana nabo mubalwanyisa empaka oba oli awo lwe banaakoma ne bava kumanyira ki kumanyira eddiini ya Allah tabaraka wa ta'ala agenti ala tukatiruuna qauman nakth aymanahum ngeri ki ala tukatiruuna ngeri gye muyinza obutalwanyisa kauma kibiina nakth aymanahum ekyamenya endagaano yaabwe ekyamenya endagaano yaabwe muyinza mutya obutakirwanyisa Allah tabaraka wa ta'ala kyabuuza muyinza mutya obutakirwanyisa kitegeeza nti buli oliraba oli ng'azanyira ku ddiini ya Allah tabaraka wa ta'ala funya enjala tozanyira ku ddiini ya busiraamu oli kasitoma ng'oli musiraamu oba ng'azanyira ku ddiini yo funya enjala Allah agambye ala tukatiruuna qauman nakth aymanuhum ngeri ki abaffe muyinza mutya obutalwanyisa abo abazanyira abo abamenya endagaano yammwe endagaano yaabwe ne bagimenya gye muli ne bazanyira ku ddiini wahum biihraji rasuli nga be bamu abaasooka n'okufulumya ki omubaka ne bamuwaŋŋangusa agende aveemu awaŋŋanguke wahum badaukum awwalu marrati ng'ate era be baatandikawo n'olutalo omulundi ogwakola ki ogwasooka Allah agambye atahshawnahum mubatya agenti wallahu ahakka antahshawhu Allah yakakatibwako okutya in kuntum mu'minina mumanga muli bakkiriza totya muntu yenna olw'obukafiiri bwe totya muntu yenna wabula Allah agambye ye yekka yakakatibwako okubeera nga atiibwa agenti katiruhum agenti mubakole ki mubalwanyise Allah tabaraka wa ta'ala wano yawera ddala ebiragiro agenti katiruhum bakole ki mubalwanyise yu'adhibuhumullah biaidikum agenda kubabonereza n'emikono gyammwe mwabalwanyisa agenda kubasaako amaanyi mbabonereze neki n'emikono gyammwe wayuhidhihim era agenda bakola ki agenda kubaswaza wayansurukum alayhim era agenda babataasaako wayashfi suduru qaumi mu'minina era agenda kuvumula oba okujjanjaba oba okunyweza emitima gy'abo abaki abakkiriza agenti wayudhhib gaidh kulubihim era ajja kujja oba era ajja kujjawo obusungu bw'emitima gyabwe ajja bujjawo wayatuubu Allahu ala man yashaa'u era Allah tabaraka wa ta'ala oluvannyuma ajja kukkiriza okola ki okwenenenya kwoyo anaabayenenyeza bw'anaaba ng'akoze eki ng'ayagadde wallahu mazima Allah ali mumanyi hakimu ate omukakasa kwekyo kyaba akoze eki kyaba asazeewo abuuza n'agamba nti am hasbutum an tutraku walam ya'lam Allah alladhina jahadu minukum agamba am hasbutum abaffe mulowooza nti mujja kulekebwawo mujja kulekebwawo bulekebwa walamma ya'lamillahi nga Allah tamaze kutegeera alladhina abo jahadu minukum abalwanira mummwe abagenza okulwana ku lulwe mu kkubo lye walam yattahidhu min duni llahi era nga tategedde abo abatasinzibwa ebitaliye wala rasuli n'omubaka we wala almu'minina n'abakkiriza walijja ne batabafuula bannaabwe kugamba nga tayamaze kwawulamu abo mikwano gye egitasobola kufuula batali katonda bakatonda muza n'abalekawo nga tamaze kubyawula agenti wallahu mazima Allah tabaraka wa ta'ala habiru mumanyi bimata maluna mbyakola ki Allah tewali kyakola nga takimanyi
teri ali waggulu wa kumanya ku Katonda era nti Allah mumanyi mu ebyo byonna byakola ki byakola. Ma kana al-mushrikina an ya'muru masajid Allah, agambye nti tekikkirizibwangako era abakafiri tebakkirizibwangako era tekibeerangako bashiriku kubeera nga bakuuma emizikiti gya Allah tabaraka wa taala, nga bakuuma omuzikiti. Tekikkirizibwangako omuzikiti gw'emizikiti tekikkirizibwangako nga bakola kinga bagukuuma. Naga nti shahidina ala anfusihim, nabo beejulira ku mitima gyabwe bilkufuli olw'obukafiri bwabwe, bawujulira nti nabo tebalina kukola ki, tebasobola kukuuma ki muzikiti, nabo beejulira ku bukafiri bwabwe, emyoyo gyabwe gyennyini gikola ki gijulira ku ekyo. Agambye nti ulaika abo nno habitat amaluhum jayonoonebwa emirimu gyabwe, wa finnaari era baaki bamuliro, hum khaliduna bakubeera muki mugwo mugenderevu. innama ya umuru masajid Allah, lakini innama ya umuru masajid Allah, mazima abo abalagirwa okuuma emizikiti gy'emizizo olwo emizikiti gya Allah n'okugikola ki n'okugizimba, man amana billahi, beba abakola ki abakkiriza Allah tabaraka wa taala, wal yawmil akhir, n'olunaku lwaki lw'enkomerero, wa aqamu swala, ne bamirizaawo esswala, wa atawu zaka, ne batola ne zaka, walam yakhsha illa Allah, era nga tebalina gwe batya okujjako Allah tabaraka wa taala, fa asa ulaika an yakunu minal mu'tadina, era oli awo ne babeera nga bali mu abo abalungamu, babeera nga bali mu abo abaki mu'tadina, baki abalungamu. Agambe ajaltum sikaya, mufudde abo mundidde abo mubanywese basikaya alhaji, basikaya mututte abo okubanywesa basikaya alhaji, abo bahujaji mubatutte okubanywesa, wa imara almasjid alharami, n'okuuma wa imrat almasjid alharami, n'okuuma emizikiti gy'emizizo nga mulowooza nti batuufu era bajja kuba bakoze ekyamaanyi era nga kibafuula abakkiriza. Kamani amana billahi wal yawmil akhir, mulowooza nti benkanankana oba bafaanagana ngaabo abatya Allah tabaraka wa taala ne bamukkiriza n'olunaku lw'enkomerero, wajahadu fi sabilillahi, ne balwana ne mu kkubo lya Allah tabaraka wa taala, ne beewayo ne balwana. La yastawuna inda Allah, tebasobola kwenkana eri Allah tabaraka wa taala. Wallahu, mazima Allah, la yahdi alqawmi adh-dhalimin, tasobola kulungamya ekibiina kyaki kyaboonoonyi oba ekyabalyazaamaanyi. Naga nti alladhina amanu, abo abakkiriza, wahajaru, ne basenguka, wajahadu, ne balwana fi sabilillahi, mu kkubo lya Allah tabaraka wa taala, abasengulwa ne balwana mu kkubo lya Allah tabaraka wa taala, nga basengusira okugenda kulwanira ddiini ya Allah tabaraka wa taala, bi amwalihim, ne maali yaabwe, wa anfusihim, nabo bennyini a'dhama daraja. Allah tabaraka wa taala agambye nti abo yabasukkulumya ki amadaala inda Allahi eri Allah, wa ulaika hum lifaidhuuna, era abantu abo bakwesiima. Kyova olaba nti bwe tuba nga tusoma aya zino kyetaaga okwetegereza era kyetaaga okusomesa abantu ng'omuntu otegeera amakulu ga aya eziri mu Qur'ani, so si kumala gasomesa kyewakola ki kyewawulira. Kati ojja n'osanga omuntu nga wagamba nti anti babakazaako bazikiri kalenge, abasajja bava mu Buwalabu, abasajja bava wa ne bavaawa ne bajja ne batambula nga bakola ddaawa, ne batambula kulwalira nga tewali gwe basabye ssente, ne batuuka eno tebasabiriza ssente, tebana mutwe okwokulya, ne batuuka eno tewali kibasaba, wabula ssente bakozesa zaabwe, obulamu bawaddeyo bwabwe, emaali yaabwe, ate oli n'ateekako essira n'abayita abakafiiri, n'akiggumiza amida mutaamida, ng'akoze eki
ng'agenderedde ddala mu butuufu ng'era ali siriasi abayita baki bakafiiri. Kikyamu nnyo. Abasajja bali mu jihadi, batambuza busiraamu, bali ku ddaawa. Obusiraamu bugenda, obusiraamu bwonooneka, babunyweza, babusomesa nga gwe bayita bakafiiri. Bannange, kati aya eno oba ogimenyeewo, kubanga Allah agamba nti alladhiina amanu, abo wahajaru, abasenguka oba basenguka, abakola ki? Abasenguka. Allah tabaraka wa taala boogeddeko abo abakkiriza ne basenguka, amanu abakkiriza, wahajaru ne basenguka, wajahadu ne balwana fi sabilillahi mu kkubo lya Katonda, bi amwalihim, sajja ne bava e Saudi ne bavaawa, bi amwalihim ne maali yaabo, anfusihim nabo bennyini ne beewaayo, tebaweereza buweereza. Allah agambye nti a'zamu darajata inda Allah, Allah yabasukumya, basukuluma amadaala eriki. Kati gwogira obakakkanya naye aye egambye basukuluma amadaala eri Allah, yabasukulumya. Gwe bakakkanye naye Allah yakola ki? Yabasukulumya. Era agambye nti wa ulaika hum lifaidhuuna, era abo bakola ki? Bakwesiima. Gwe bokesa omuliro naye Allah agambye bakola ki? Bakwesiima. Bayita abakafiiri, Allah agambye bakola ki? Bakwesiima. Agambye nti yubashiruhum, agambye nti bakola ki? Bakusanyusibwa rabbuhum, okuva eri mukama waabwe, birahmati, n'okusaasira kwe, minhu okuva yaali, wa ridwaani, n'okusiima, wa jannaati, n'ejjana, lahum fiiha naim muqiim, erimu ebyengera ejjana eyo gye basuubiziddwa, erimu ebyengera eby'olubeerera ebitali byakendeera. Khalidiina fiiha, ate nga bakubeeramu mu yo abadan, bugenderevu nga beeyagala buki? Beeyagala. Si bakubeeramu mu kweyagala ate bagibwemu, bakubeeramu bugenderevu. Inna Allah, mazima Katonda, indahu ajrun azim, gyali yeri empeera ennene. Ya ayuha alladhiina amanu, abange mmwe abakkiriza, la tattakhidhu abaa'ukum, temufuulanga bakitammwe, wa ihwanukum, ne baganda bammwe, temufuulanga bakitammwe ne baganda bammwe, awliya, ihwanukum awliyaa, ne mbafuula mikwano gyammwe, banywanyi bammwe, in istahabbu likufura, nga baagaddewo mu nsi muno, nga istahabbu likufura ala al-imaani, nga bo ku bukkiriza n'obukafiiri n'obuwakanyi bo beesaliddewo kwagala buki? Bukafiiri. Tobafuulanga mikwano gyammwe. Era obanga ne mukwano gwo nga mbadde mutambula kimu, musaala n'azimba essabo, mwawukaneko, tomufuula ki? Mukwano gwo. Allah akigaanyi. Temubafuulanga ki? Mikwano gyammwe, nga balondawo bukafiiri ku bukkiriza. Waman yatawallahu minhum, oyo anaakyuka n'alemerako n'abafuula banywanyi be, fa ulaika hum zalimun, agenda kuba waaki? Wa mu balyazaamaanyi. Agenda nti kul, bagambe gwe Muhammadi sallallahu alayhi wasallama, in kaana abaa'ukum, bw'obeeranga nga bakitammwe, wa abnaa'ukum, n'abaana bammwe, wa ihwanukum, ne baganda bammwe, wa azwaajukum, ne bakyala bammwe, wa ashiraatukum, n'abooluganda lwammwe, wa amwaala fitaraftumuuha, n'eyo emmaali gye mukuŋŋaanya ne mutuuma, emmaali gye mukuŋŋaanya ne mutuuma, gye mukoze ne mufuna ne mutuuma awo entuumu, emmaali yammwe neewera ne mugiweza. Wattijaaratu tahshawna kasaadaha, n'ebyobusuubuzi bye mutya okuggwawo nti bijja kuggwawo, wa masaakiina tardawnaha, naago amayumba gammwe ge mwagala ennyo, ilaykum gye muli, minallahi, naago amayumba gammwe ge mwagala ennyo, ahabba ilaykum minallahi wa rasulihi wa jihaadi fi sabilillahi, n'agamba nga bye mwagalawo, ebyo byasomeko nga bye mwagalawo okusinga Allah tabaraka wa ta'ala n'omubaka we, era nga bye mwagala n'okusinga okulwanira mu kkubo lya Allah tabaraka wa ta'ala, agambye fatarabasu, mulindirire, hatta yauti llahi bi amri,
Allah lwanaaleeta kiki ekiragiro kye wallahu la yahidi alqawmi alfasikina Allah tagenda kulungama ekibiina kyaki kyaboonoonyi. lakad nasarakumullah fi mawatina kathira Allah agambye nti mazima yabataasa Allah tabaraka wa taala agambye nti yabataasa mu bifo bingi ebyalimu entalo mawatinu kathira mu bifo bingi ebyalimu ki entalo wa yawma hunaini ne ku lunaku lwaki lwa hunaini olutalo lwa hunaini Allah agambye yakola ki yabataasa kuba olwali lwakasammeme olunaku olwayogerako iz ajabatkum kathratukum bwe baali bubeeyinuza obungi bwammwe basooka ne bubeeyinuza obungi bwammwe kubanga mwali bangi kubanga bali abali balwanyisa bali okujjukiramu ekyo bali ndoozi 10,400 nga no bali omutwalo nga gumu 10 meka mu 12 kati obungi bwabwe abasiramu bano ne bubeeyinuza naye agamba falam tuguni ankum shay'a ne butabagasa obungi bwammwe kintu kyonna wa dhakkati alaykum al-ardhi ensi nebafundirira bima rahbatu ku bugazi bwayo n'ensi yabafundirira thumma oluvannyuma wallaytum mudbirina ne mukyuka ne mutandika okukola ki okudduka nga mudde emabega. Allah n'asooka n'abalaga nti obungi bwammwe si bwe mugaso. thumma oluvannyuma anzala Allahu sakinata ala rasuli oluvannyuma Allah yassa ki obutebenkevu eri omubaka we. Allah tabaraka wa taala yakola ki yassa obutebenkevu oba nassa obusiriikirivu n'owatebenkera kuki ku mubaka we wala almu'minina ne kuba kine kubakkiriza wa anzalla junudan lam tarawnaha oluvannyuma nassejje ye mwali mutakola ki ye mwali mutalaba yasaba malayika ejjira malayika nga temubalaba lawutanona limutalaba wa adhaba alladhina kafaru n'abonereza baki abakafiiri wa adhaba alladhina kafaru n'abonereza baki abakafaru abakafiiri wa dhalika jazaa alkafirina engeri empeera yaki yali empeera yaabo abagaana okukkiriza oba abakafiiri. Allah yasooka n'abaleka baali beeyinuza olw'obungi bwabwe olw'okuba bangi balowooza bajja kumalako niyo basajja baba kuba ne bazaawa ne bazza emabega ku bungi bwabwe oluvannyuma Allah n'assa obutebenkevu ku nabiyuna Muhammadi sallallahu alaihi wasallam n'assejje ly'abamalayika ng'ate tebaliraba naye ng'ate eryalwana. Thumma oluvannyuma yatuubu Allaha min ba'di dhalika ate oluvannyuma lw'ekyo Katonda nakkiriza okukola ki okwenenya kwoyo gw'aba akoze ki alaman yasha gw'aba akoze ki gw'aba yagadde. Katonda akkiriza era balwananga abamu ne bagaa nti nedda tutegedde amazima nedda tuvudde ku bushiriku nebadde eri Allah tabaraka wa taala bakola ki n'abasonyiwa olw'okwenenya kwabwe. Allah akkiriza okwenenya kwaki kw'omwonoonyi. Wallahu mazima Katonda gafuru rahim olw'okuba nti Allah tabaraka wa taala musonyi ate musaasizi. Agambye nti ya ayyuhal ladhina amanu abange mmwe abakkiriza innamal mushrikuuna mazima abashiriku abagatta ku Allah tabaraka taala ebintu ebirala agambye najsu byenyinyalwa. Mulize aya eno yadde ebyenfuna tubikola ki tubyetaaga. Ya ayyuhal ladhina amanu abange mmwe abakkiriza ayise bakkiriza bw'atali mukkiriza kola kyokola ki kyoyagala. Naga nti innamal mushrikuuna mazima ababagatta Katonda ebintu ebirala ne bayita ebintu ebirala bakatonda ne bayita embuzi bakatonda ne bayita ebintu ebitali mu bakatonda agambye najsu kyenyinyalwa kazambi falayakrabu li masjidil haram tembasembezanga ku mizikiti egy'emizizo tebalinyanga mizikiti baada ammihim hadha oluvannyuma lw'emyaka gwabwe tembakola ki tembasenga ku mizikiti oluvannyuma lw'omwaka gwabwe. Wa in hiftum bwembanga mutidde ailatan
nga mutidde bambi bwavu fasawfa yugunikumullah min fadlihi inshaa Allah jaggaggawaza buli omu gw'anaaba ayagadde. Temubaleeta lwa mizikiti, omuntu mumanyi mushiriku ne mumuleeta mu muzikiti naye nga mukimanyi bulungi tazze kusiramuka mushiriku tazze kusiramuka, mukimanyi bulungi tazze kunoonya ddaawa. Oluusi nobawandikira bawandikira nti ngenda kujja ku Lwokutaano nkube kampeyini mu muzikiti, bwemala okuba kampeyini ngenda bawaayo obusawo bwa seminti 5, ngenda bawaayo miliyoni 5, ng'ate mumanyi mushiriku ne mumukkiriza ajje nga n'ekimuleeta mukitegedde si ddaawa, tanoonya kitajarraka buyambi obuddamu, era temugenda mukolako ddaawa, wabula mukimanyi ekimuleese abategeezezza agenda kubawaayo obusawo bwa seminti muzimbe omuzikiti, agenda kubawaayo miliyoni 5, naye nga mukimanyi mushiriku ne mumwaniriza olw'okuba mwagala akasente kali. Naye Allah agambye nti wa inni khiftum ailata, mwemba nga mutya bwavu fasawfa yuguniikum Allah jabbagaggawaza min fadlihim biringiwe inshaa bw'anaaba akoze eki ayagadde. Inna Allah mazima Katonda alimu amanyi hakimu ate mukakasa ku kyaba ayogedde. Katiru ladhina la yu'minuna billahi, mulwanyise. Allah tabaraka wa taala abagamba balwanyisa abagatta ku Allah, okuleka nga zze n'agamba nti nzize kusiramuka, nzize kwenenya, nzize kuwulira ku kigambo kya Allah, oba oli awo najjamu ng'olaba ali mulamwa. Naye wanga si gwaliko agaye katiru ladhina la yu'minuna billahi, mulwanyise abatakola kye batatya Allah, wala liyawmil akhiri, era nga tebatya na lunaku lwaki lwa nkomerero tebalukkiriza, wala yuharrimuna ma harrama Allahu, era nga tebaziiza ebyo Allah bye yaziza, wa rasuluhu n'omubaka we nga tebamutya, wala yadiinuuna diina al-haqq, era nga tebagoberera ki diini ya mazima bagizanyiramu, min alladhina utul kitaabu abawaki ebitabo, hatta okutuusa yuutu lijizyata an yaddi wa hum swagirina, okutuusa banawaayo omusolo gwabwe n'emikono gyabwe, nga baba gwereetedde bo bennyini n'emikono gyabwe, era nga bakola ki nga banyoomebwa. Waliwo omusolo balina okuwa nga gw'abantu, naye ng'ate abasiraamu bebakola ki bebalina ogukulira. Kati oba okkiriza oba tokkiriza, ate nga tteeka omusolo gw'olina okukola ki olina okuguleeta. Kati babalagira babeere nga baguleeta naki n'emikono gyabwe, si kutuuma wabula n'emikono gyabwe, oba baswale babeere nga bakola ki swagirina nga banyoomeddwa. Wakallat lyahudu, ne bagamba abayudaaya ne bagamba Uzairu bunillahi, te Uzairu mutabani wa Allah. Wakallat naswara, n'abanaswara oba abakristaayo naye ne bagamba Masiihu bunallaha, ne Isa oba Yesu mutabani wa Allah. Dhalika kawluhum, ebyo biki bigambo byabwe, biafwaihim ebiva mu mimwa gyabwe, bidhahiuna nga bifaanaganako kawula alladhina kafaru, ebigambo byabo abakola ki abawakanya min kabul olubereberye. Katalahum Allah, ne Allah Katonda nakola ki yabakolimira, anna yufakuna, ngeri ki yabakola ki yabawukanamu. Allah yabakolimira, lwaki bawukanamu? Bebawukanamu nga tebabikola ki tebabimanyi. Allah ayongedde n'agamba mu aya eya 31 agente atahadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba, nti baddira bakabona baabwe n'abasosodoti ne bagenda nga babafuula bakatonda. Lwaki Allah yakyogera bw'atyo? Tebafuula Katonda, bamanyi n'okugenda mu maaso gaabwe ne babeera nga bakola ki babeenenyeza, ng'omuntu yalibadde yeenenyeza Katonda, era ne bona balaga nti basobola okukola ki okubasonyiwa. Baga nti atahadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillahi, so nga ate bafuula Katonda si ba Allah. Naga nti walmasiha bun Maryam, ne Maryam Masihu mutabani wa Maryam
nini babeera nga bamufuula Allah, bamuyita Katonda. Naye nti wama umiru, tebalagirwanga kubeera nga basinza abo kubafuula bakatonda illa okujjako li abdul ilaha wahida, balagirwa kubeera nga basinza Allah tabaraka wa taala omu bw'ati gwe balagirwa okuba nga asinzibwa. Era laga nti la ilaha illa huwa, tewali asinzibwa, tewali kisinzibwa kyonna okuleka ye Allah tabaraka wa taala. So nga noba ogobedde ekigambo kusinza kiva mu kusinga, kitegeeza nti Allah tabaraka wa taala wabanga yasinga ebitonde byonna yabitonda, kiba kitegeeza nti yasinzibwa. Naga nti subhanahu amma yushirikuuna, Allah yeyawukana ku ebyo byabeera nga bamugattako. Age nti yuriduuna an yutfi'u nuura Allah biafwaihim, baagala okubeera nga bazikiza ekitangala kya Allah tabaraka wa taala biafwaihim, n'emimwa gyabwe. Naye age nti wayauba Allah, Allah n'agaana. Naye bakola batya? Tebasobola kujjawo Qur'an, tebasobola kujjawo qawlu la ilaha illa Allah Muhammad rasulullah. Era naga nti illa okujjako an yubitima, Allah bamala ogaana naga nti ajjuza bujjuza nuurahu, ekitangaala kye, walau karraha lekafiruna, newankubadde nga abatakkiriza abawakanya babeera nga bakitamwa. Age nti huwa alladhi, era yoyo Allah tabaraka wa taala arsala rasulahu, eyatuma ki? Omubaka we. Mubaka ki? Nabi Muhammadi sallallahu alayhi wa sallama. Bilhuda, nabeera nga mutuma n'obulungamu, wa ddiini alhaq, n'eddiini eyaki? Ey'amazima. liyudhhirahu ala ddiini kullihi, alyoka abeere nga ajoolesa ku ddiini endala zonna, walau karraha almushrikuuna, newankubadde nga bakitamwa abo abagatta Allah ku Allah ekintu ekirala kyonna. Allah akoode n'aga nti ya ayuha alladhina amanu, abange mmwe abakkiriza, inna kathira min al ahbari waruhbani la yaukuluuna amwala nnasa bilbatili wa yasuduuna an sabili llahi. Age nti abange mmwe abakkiriza, inna kathira min al ahbari, abange ennyo mummwe mu bakabona bammwe, waruhbana n'abasosodooti, mu bakabona bammwe n'abasosodooti, la yaukuluuna amwala nnasa bilbatili, bali emaali y'abantu mu bintu ebyobulimba nga babalimbalimba. Wayasuduuna an sabili llahi, nabeera nga baziyiza abantu mu kkubo lya Allah tabaraka wa taala. Kuba omuntu lwoba tomulaze ekituufu, tomubuulira nti sinze nsinzibwa, Allah yasinzibwa, oba oziyiza omuntu mu kkubo lya Allah tabaraka wa taala okubeera nga alitegeera. So omuntu mubuulira amazima omugambe nti si yenza asinzibwa, Allah tabaraka wa taala bw'oba onyonyola ebizibu byo, so sinze. Era nze siina tewali alina kyayinza kwongera ku kusonyiwa nga Allah takoze eki, wabula Allah yalina okuba nga yeenenyezebwa. Agenti walladhina naabo yaknidhuuna, Allah tabaraka wa taala agenti naabo bayogerako, yaknidhuuna dhahaba walfidda, abo ababeera nga bakweka batereka batereka emaali yaabwe, tebagala gitoolako, batereka feeza ne zaabu. Lwaki ayogera feeza ne zaabu? Ti mu biseera ebyo zaabu ne feeza ebyali bikola. Kati teekawo ekigambo maali, abo abakweka emaali yaabwe ne bagikodoowalira ne bagitereka, la yunfikuunaha fi sabili llahi, naye nga tebagala giwaayo mu kkubo lyaki? Lya Allah tabaraka wa taala. Fabashiruhum bi'adhabin alim, agambye nti basanyuse n'ebibonerezo ebiruma. Kitegeeza bye baagala byoba obasanyusa nabyo. Agambye nti naye emaali gye bakodoowalira, agambye nti nga mukyagikodoowalira, nga mukyagitereka, muganya okugiwaayo mu kkubo lya Allah tabaraka wa taala, agambye nti yauma, mujjukire olunaku,
yuhma alayha fi nnari jahannama. Olunaku emmali eyo gye mutereka ne mutagiwaayo ne mutazimba mizikiti ne mutawaayo mu kkubo lya Allah, yawma yahma alayha fi nnari jahannama, mujjukire olunaku lwegenda okwengerezebwa mu muliro. Fatukuwa biha bijabauhum, eryoke yengerezebwe mu muliro esaanuusibwe nga bwolaba ekidomola nga bakisaanuusiza kyaka kitonya, ebeere ng'ebakola ki, ng'ebatonyezebwa, ebasiikibwe mu byenyi byammwe. Wajunubuhum, ne mu mbiriizi zammwe, wadhuhruhum, ne mu migongo gyammwe, ng'emmaali bagibatonyeza nga bwolaba ekidomola ng'ekutonyako. Ng'era bagamba ng'olajana nti hadha ma kannadhtum li anfusikum, kino kiwaterekera omwoyo gwo, kino kyemwaterekera emyoyo gyammwe. Fadhuku, mukombe, ma kuntum taknizuna, kwebyo mwakola ki, byemwatereka. Muganda wange emmaali gy'otereka, otereka ya bwereere. Emmaali gy'otadde ku akawunti yo y'emmaali yo, akawunti yo ye akawunti eri Allah. Emmaali gy'otadde eri Allah gy'ogenda osisinkana, togenda sisinkana. Wallahi togenda sisinkana mmaali etali mu kkubo lya Allah, siiyo. Eyo yokka gye wawaayo mu kkubo lya Allah tabaraka wa ta'ala y'emmaali yo. Inna iddata shuhuri inda Allaha 12 shahran fi kitabi Allahi yawma khalaqa as-samawati wal ardi minha arba'atu hurum. Agenti Allah tabaraka wa ta'ala agenti mazima emyezi egimanyiddwa awali Allah tabaraka wa ta'ala giri emyezi 12 okuva ddi. Fi kitabi Allahi, gimanyiddwa mu kitabo kya Allah tabaraka wa ta'ala okuva yawma khalaqa as-samawati wal ardi, okuva Allah tabaraka wa ta'ala bwe yatandikayo eggulu n'ensi. Nassaawo egyo emyezi 12 y'emyezi egimanyiddwa. Agenti minuha, n'emyezi egyo gyennyini gy'agamba arba'atu hurum, mulimu emyezi emeka? 4 egy'emizizo. Agenti dhalika ddiinu lqayyima, eyo n'eddiini enkolokofu ekunnyonnyola obuvu n'obuddo. Agenti fala tadhlimu fihinna, temulyazaamaanyanga anfusakum, emyoyo gyammwe mwegyo emyezi mubeera nga mugiryazaamaanya. Waktulu limushirikiina, agenti wakatilu limushirikiina, mubeere nga mulwanyisa baki? Abo abatakkiriza, abagatta ku Allah tabaraka wa ta'ala. Kaffa, mwenna nga tewasigadde n'omu. Kama yukatilunakum kaffa, nga nawe babalwanyisa bonna nga beegattidde wamu. Era agenti wa'lamu, ate mumanye anna Allah, mazima Allah tabaraka wa ta'ala ma'al muttaqiina, yali wamu n'abakkiriza. Allah tabeerangako n'abo abamugatta Katonda, n'abo abamugattako ekintu ekirala, wabula ye abeera n'abakkiriza. N'agamba emyezi giri egy'emizizo gy'agamba mubeere nga mukikola ki? Temwonooneramu, temulyazaamaanyizaamu emyoyo gyammwe, amakulu nti mulina okukola ebyo ebiragirwa mwegyo emyezi egy'emizizo. Awo tunaaga tuzze nga tugenda tunnyonnyola aya ku aya nga enteekateeka bweri, okubeera nga tukolamu kyetwandiise endoza sababu nuzula, okubeera nga tugaziya okumanya aya eyo lwaki tujja kuba nga tubawulira emyezi egyo na biki ebirina okukolebwa myezi egyo. Naga nti innama nasiu ziyadata fil kufuri, okukyusakyusa emyezi egyo ne batakola ekyo ekyetaagisa myezi egyo, agambye ekyo kyongerera ddala omuntu mu bukafiiri, kiwongera mu bukafiiri. Agambye nti yudhallu bihi alladhina kafaru, kibuliza ddala nakyo ekyokukyusakyusa emyezi egyo. Oba bakyusakyusanga emyezi egyo ne balwanira mu guno omwezi ogwaziyizibwa okulwaniramu, ate ne balowooza nti bagattawo guli, ate gwe batabagana kulwaniramu, ate ne babeera nga gubakola ki? Gubazza, gwe bagattawo. Kati Allah kyaga nti enkyusakyusa y'emyezi egyo ebeera ng'ebongera mu ki? Mu bukafiiri. Era naga nti yudhallu bihi alladhina kafaru, kubuzibwa nako bangi mu abo batakola ki? Abatakkiriza. Agenti yuhiluuna amma, balwanira mu ki? Babeera nga balwana balwanira mu ki? Mu mwaka ogwo balwanira mu myezi egyo, babeera nga bakola ki? Balwana. Babeera nga bakola ki? Balwana
mu mwaka ogwo ne bagulwaniramu, so nga ate wayuharrimunahu amma bazizibwa okukola ki kubanga balwaniramu mu mwaka ogwo, bazizibwa liwatiu iddata ma harama Allah. Kakati bwe bajja ne babeera nga bakola ki nga bagattawo buli omu bwe batabagalira kulwana ate ne babeera nga bakola ki nga bagattawo Allah nga kikye banoonya iddata okubeera nga bagamba nga batuukiza bajjuza emyezi egyo gye bakola ki gye baabuuka, so nga ate fayuhiruna ma harama Allahu, era nga baagala babeere nga bakola ki nga batukuza emyezi egyo nga balowoozawo kye baliko kyekituufu, so nga ate si kituufu. Dhina lahum su'a a'malahum. Allah tabaraka wa ta'ala agambye nti abo bolaba balungizibwa emirimu gyabwe emibi ne balowooza nti bali ku kituufu. Wallahu naye Allah agambye la yahidi liqaumil kafirina, Allah tagenda kubeera ng'akola ki ng'alungamya kibiina ky'abawakanyi. Kasita ova ku ekyo Allah kye yalagira gwe n'oteekawo enkyukakyukayo ng'olowooza nti ky'oliko kyekituufu, oba omaze okuva ku ki ku kulungamya Allah kwe yakola ki kwe yalungamya. Genti ya ayyuhalladhina amanu, azzemu n'akowoola naga nti abange mmwe abakkiriza, maalakum mulina ki? Neetera okubagamba nga njogera aya eyo ng'esooka n'ekirala nti ya ayyuhalladhina amanu, neŋŋamba nti weegenderezanga nnyo abakkiriza be bayita mwoli, kuba buli muntu yalibadde nga ayagala kubeera mukkiriza, naye bwe baba bayita aya eyo weegeraageranyamu abo bwe bakoowoola. Ya ayyuhalladhina amanu, abange mmwe abakkiriza. Allah agambye nti maalakum mulina ki? Iza qila lahum, mulina ki? Mwesiga kiki kye muliko? Iza qila lahum, bwe mubanga mugambiddwa infiru fi sabilillahi, mugende mulwane mu kkubo lya Allah tabaraka wa ta'ala, fakaltum ila al-ardi, ne musalawo okubeera nga mutula butuuzi ku nsi ne mutaagala genda. Araditum lihayati dunia, ne mubeera nga musiimawo obulamu bw'ensi min al-akhirati, kuw'enkomerero. Kiba kya nnaku nnyo kubanga emyaka gy'omala ku nsi mitono ku gy'ogenda okumala mu kabuli, kyokka ate n'osiimawo obulamu bw'ensi okusinga obw'enkomerero, so nga ate gino emyaka emitono ennyo ate gye gikolera giri emingi. Kati waga nti araditum lihayati dunia min al-akhirati, mwagaddewo obulamu bw'ensi okusingira ddala obw'enkomerero. Agenti fama mata'u lihayati dunia fil akhirati illa qalila, tebuli obulamu bw'ensi obubeeyinuza bwe mwagala ennyo okusinga obw'enkomerero, tebulina kye buli ku bw'enkomerero illa qalila, katono nnyo kye buli. Agenti illa tanfiru, bwe munaabanga temugenze kulwana mu kkubo lya Allah tabaraka wa ta'ala. Kikyategeeza Allah togaa nti ogenda okulwana mu kkubo lya Allah tabaraka wa ta'ala tolina genda bugenzi ku fuluti na mundu. Awo okulwana mu kkubo lya Allah tabaraka wa ta'ala kwa mirundi mingi. Omuntu azimba masigiti aba alwana mu kkubo lya Allah tabaraka wa ta'ala. N'osanga omusajja ng'alinamu umutwalo naye gaya 5,000 zino kanzikwate nziweeyo bazimbe masigiti, aba fighting olutalo ng'alwana mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala. N'agamba nti naye bwe munaabanga temugenze yu'adhibukum adhaaba, agenda kubanga bakola ki ng'ababonereza n'ebibonerezo ebikola ki ebiruma. Anaatazimbe muzikiti agenda mubonereza n'ebibonerezo ebiruma, atayambe beetaavu ajja mubonereza n'ebibonerezo ebiruma. Oyastabdiru qawma ghayrakum, era ajja kusobola era asobola okubanga akyusa era ajja kukyusa aleetewo ate omulembe omulala mu kifo kyammwe. Wala tadhuruhu shay'a, era temugenda kumutuusaako kabi konna singa anaaba akoze ekyayagala Allah tabaraka wa ta'ala. Era nti wallahu mazima Allah ala kulli shay'in qadir, buli kintu kyonna Allah musobozi, asobola okukola kyonna kyaba yagadde. Agenti illa tansuru faqad nasara Allahu idha akhrajahu alladhina kafaru thani thnaini idh humma fil garri idh yaqulu liswahibihi
la tahzan inna Allah ma'ana. Agenti illa tansu wamanga kumunabanga temugenze kulwana era nga temutaasiza Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallama faqad nasarakumullah. Allah yamutaasada fakati nasarahullah, Allah yamutaasada idha ahrajahu alladhina kafaru, mu kiseera bwe bamufulumiza baagala omufulumiza bamufulumiza e Makka ne bamugobaganya thani thinaini ng'ali omu ku babiri kuba yali nani ne omu ng'ali omu ku babiri kuba yali ne Abubakari. idh humma fil gari, mu kiseera bwe baali mu mpuku nga babanoonya beekukumye mu mpuku, omusajja n'atuuka n'okulinnya ekigere kyawo ku mpuku yennyini nga balabira ddala abalina. idh yakulu balina Abubakari n'atya ne idh yakulu, mu kiseera ekyo nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wasallam idh yakulu sahibi, n'agamba mukwano gwe nti la tahzan, tonakuwala, teweeraliikirira, tewennyamira, inna Allah ma'ana, Allah ali wamu naffe era tebaabalaba. fa anzala Allahu sakinata alayhim, Allah n'abeera nga assa obutebenkevu ku bo. wa ayyadahu bijunudi, Allah n'abeera nga abawagira kubanga abadduukirira n'ejje lam tarawu, hali mutasobola kulaba oba ne batalaba. wa ja'ala kalimati alladhina kafaru sufla, Allah n'afuula ekigambo ky'abo abakafiiri n'akifuula ekya wansi. wa kalimatullaha hiya al-uliya, ekigambo kya Allah tabaraka wa ta'ala nekibeera nga kyekyaki kyekya waggulu. wallahu mazima Allah azizul hakim, Allah wakitiibwa ate mukakasa. age nfiru hifaafa wa thikala, mugende mu bwangu, abaduumira genda mu lutalo, mugende mukole ki mu bwangu ne mu buzito. wajahidu bi amwalikum, mulwane n'emmaali yammwe, temukoma okwa anfusikum, nammwe mwennyini fi sabilillahi, mukuwali Allah tabaraka wa ta'ala. dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamuna, ekyo kyekirungi kisinga gye muli bwe munaabanga mukola ki nga mumanyi. law kana arada kariba wasafara kasida latabauka walakina ba'dat alayhi shuk. agenti lawukana tulanga ababaka kugenda okulwana tebaagala, ne singa lawukana araba kariba, singa ebyokufuna byalinga byakumpi nga si byakutoba nabyo, wasafara kasida nga n'olugendo si lwewala lwakumpi, latabauka bali badde bagobera gwe Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. walakina naye buidat alayhi shuk, lwabawangwira olugendo lwabasukkako, kwe kubanga bakola ki tebakyagala ekyogenda okulwana. wasayahlifuuna billahi, ate bajja kulayirira Allah tabaraka wa ta'ala nga batyanga bagamba ti law istata'na, singa twali tusobola, la harajinna ma'akum, singa twali tusobola okulwana, nga tusobola okulwana twali badde tugenda nammwe. yahlukuuna anfusakum, n'ebyo byonna babyogera bazikiriza myoyo gyabwe. wallahu mazima Allah ya'lamu innahum lakadhibun, Allah akimanyi nti mitima gyabwe bakuusa balimba. afa Allahu anka, ayagamba Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ati mazima Allah yakusonyiwa. lwaki yakusonyiwa? lima adhinta lahum, lwaki wabakkiriza. wamu kiseera bagambira nti tebagenda kulwana, ne bakusaba ogenda okulwana, wali badde tobakkiriza. lwaki? hatta okutuusa yatabayyana laka, ng'omaze okumanya ani nga wetegereza abo ladhina sadaku, abakakasa, wata'lamuna n'omanya likadhibina, n'abalimba. kubago tebaali bakugenda, ne bwe baali badde abakase oba tabakase nga tabakkiriza, bo baali bamaze okwewera nti tetujja kukola ki, nti Muhammad oba ayagala oba tayagala, oba atukkiriza oba tatukkiriza, tetujja genda. so wali badde tobakkiriza, Allah kyagala nti yakusonyiwa. wali badde tobakkiriza nga tonakola ki, nga tonnayawulawo abo ab'amazima n'abo abali ku bulimba. aganye Allah tabaraka wa ta'ala nti la yasta'dhinuka alladhina yu'minuna billahi wal yawmil akhir, aganye tebakusaba okutuula ne basigala nga tebagezeewa mu lutalo. baani? alladhina yu'minuna billahi, abakkiriza Allah tabaraka wa ta'ala.
alladhina yu'minuna billahi wal yawmil akhir, abakiza Allah tabaraka wa taala ne bakiza ati olunaku lw'enkomerero ki gyeruli. Kuba okukiza ati olunaku lw'enkomerero gyeruli, ekyo kiba kikolwa kya mukkiriza, ekyo kitendo kya mukkiriza, yakkiriza ati enkomerero gyeri. Naye omuntu nga si mukkiriza tasobola kukkiriza ati enkomerero gyeri, era yagamba omuntu bw'afa biba bikoze eki, biwedde. An yujahidu biamwalihim, era abo abakkiriza bebabeera basobola okuba nga balwana ne maali yaabwe. Wa anfusihim, ate nabo bennyini. Wallahu alim bilmuttaqina, Allah mazima ali wamu, Allah manyi abakola ki, abeera nga bamutya. Innama yasta'dhinuka alladhina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir, mazima abo abakusaba okuba nga bakola ki, nga basigala baleme genda kulwana mu lutalo, beba abatakkiriza. Abatakkiriza ani? Abatakkiriza Allah tabaraka wa taala, era nga tebakkiriza na lunaku lwa nkomerero. Lwaki? Tebasuubirwayo kubalibwa. Omuntu yenna atakkiriza lunaku lwa nkomerero tasuubirwa kubalibwa. Agenti warutabat kulubuhum, jakola ki, jawakanya, jabuusabuusa emitima gyabwe. Fahum fi raibihim yataraddaduna, era bali mu kubula kwabwe, bali muli bakola ki, babulubuutira muli, bali muli bali mu kubuusabuusa oba mu kutankana, bali muli bagumidde babulubuuta. Agenti walau araddu likhuruju la addu lahum uddata walakin karrahu Allahu laba'athahum fathabatahum wakila qudu ma al-kaidin. Agenti walau araddu, singa bayagala okugenda nga bali serious nti baagala okugenda okulwana mu kkubo lyani lya Allah tabaraka wa taala, nga baagala okugenda, la addu lahum uddata, baali badde bakola ki, beetegeka olwetegeka ng'omuntu weetegeka nti nkya ngenda. Walakina naye karrahu Allahu, ne Allah yakola ki, yabatamwa, yatamwa ki, ne ba'athahum okugenda kwabwe, fathabatahum, n'abeera nga akola ki, nga abagayaza, n'abeera nga abagayaza abateekamu omutima ddala ogutakola ki, ogutagenda. Wakiira ne bakeera nga bagambibwa tikuudu mutuule ma al-kaidina, n'abo bakola ki, abatudde. Law kharaju fikum, so singa era bagenda nammwe, ma zadukum, tebalina kye badde babongerako, illa khabala, okuleka emiki, emitawaana. Wala awdha'u ila lakum, era baali badde tebalina kirala, wala baali badde bayingizawo buyingiza mitima gyammwe kubamalamu maanyi. Yabugunakum lifitinati, nga banoonyeza ki, kabi, kubalemesa bulemesa, naye nga tebalina kyebakola ki, kyebabayamba. Wafiikum, so nga ate ne mummwe sama'una lakum, mwali baddemu ababawuliriza ne bakyanira ddala nga bawuliriza bali. Naye wallahu mazima Katonda alimu bizalimin, amanyi obuki, amanyi olyaza amanya bwabwe. Allah tabaraka wa taala abakola ki, abumanyi, era amanyi abalyaza amaanyi. Agenti lakad ibtaghaw lifitinati min qablu, so nga baayagala dda ofune akabi, baayagala dda okukuleetera akaki, akabi min qablu, olubereberye. Wakallabu laka al-amura, ne babeera nga bakyusakyusa ki, ebigambo, nga bakyusa ebigambo nga webibagambibwa so bakola ki, nga babikyusa, hatta okutuusa jaa al-haqq, lwe gajja amaki, amazima. Wa dhahara amra Allah, ne gwolesa ekigambo kyaki, kya Allah tabaraka wa taala ekituufu. Wa hum karihun, newankubadde nga bakola ki, bakitamwa. Wa minhum, ne mu bo, man yakulu, mulimu abagamba idhan li, tuleke, kubandeka, wala taftinin ala alfitinati, tonsula muki, mukikemo. Agambe wa minhum, ne mu bo, man yakulu, mulimu abagamba ti idhan li wala taftini, tonsula muki, mukikemo.
mwalimu abaagaananga okugenda nga beekwasa tebanagenda mu lutalo bajja kuba nga baba mu bikemo, okugeza nti walingayo abakyala gaweza nti bajja kuba kulwana ate badde ku bakyala. Kati awo we baagambira nti tuleke tusigale twemegenda kulwana tujja kuba mu bikemo. So nga agambye nti ala lifitinati sakatwa, so nga ate mu bikemo bwennyini mwe baagwamu dda mu baagwa. Lwaki? Nti baagaana okugenda okulwanira mu kuba ne Allah. Wa inna jahannama lamuhittatu bilkafirina, mazima omuliro jahannama gwetooloola dda abo abakafiiri oba abawakanyi. Innama tusibuka hasana, bwe baba nga abantu abo baba nga bagenda mu lutalo nga bafunyeyo ekirungi, tasuuhum babeera nga kibanyiiza. Wa in tusibuka musibati, so nga ate baba nga bafunyeyo obuzibu mu lutalo gye balaze, yakulu bano babeera nga beeyagala nga bagamba nti kadi ahdina amrana, ekigambo kyaffe no kitukoledde ekitwalowooza twabala kyatukolera minikabula olubereberye. Wayatawallawu, ne babeera nga bakyuka, wahum farihun, nga basanyufu. Agenti kuli bagambe lam yusibanna illa ma kataba Allahu lana, tewali kintu kyonna, tewali kabi konna kayinza kututuukako illa okujjako ma kataba Allahu lana, nga Allah yakatuwandiikako. Huwa maulana, yeye mukuumi waffe naye mmalizi waffe. Wa ala Allahu, neri Allah, faliyatawakkal mu'minina, gye balina okwesiga abakkiriza. Kul, gamba gwe nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wasallama, hal tarabasuuna bina, mulina kye muyinza okuba nga mutulindiriza, mulina kye mutulindiriza okuleka ila okujjako ihdal husnaini, ebirungi ebibiri. Kikyali ategeeza mu birungi ebibiri nti baba nga bagenze ne balwana mu lutalo ne bafiirayo, ekyo kirungi, baba bafiidde ku jahaadi. Ate baba nga bavuddeyo ne bakomawo n'emiryawo, ate nagyo mirungi. Kati yali aga nti mulina kye mutulindirizayo okuleka ebirungi ebibiri. Wannahanu tarabasuun bikum, mazima ffe tukoze eki? Tubalindiridde oba tulindiridde an yusibakumullah biadhabi min indihi, okubanga Allah abatuusaako ebibonerezo okuva gyali, au biyadina, oba okuva mu mikono gyaffe nga ffe tukibatuusaako. Fatarabasu, mulindirire, inna ma'akum, tuli wamu nammwe, mutarabisuuna, mubalindiridde. Agenti kul, bagambe gwe Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallama, anfiku taw'a au karuha lan yutakabbala minkum, agambye nti muweeyo emaali yammwe mu kwagala oba mu kukakibwa, naye tejja kukkirizibwa. Okuwaayo kwabwe tekujja kukola ki? Kukkirizibwa. Lwaki? Nti omuntu yenna buli lwawaayo emaali nga bakuyimbirira buyimbirizi, nga tojje ku mutima gwo okuga nti Allah yampa emaali eno, kampeyo emaali eno ku lwa Allah, naye ne bakumbira oga nti we kampeyo ate nakola kibannemeddeko. Musajja ow'edda ntuulira n'eriiso omuzikiti, agamba muweeyo nze gwataddeko amaaso nempayo omutwalo gwe nga sirina kyakkola. Allah agambye innama, agambye Allah tabaraka wa taala, lan yutakabbala minkum, tebeera ng'ekkirizibwa emaali gye mukola ki? Gye muwaayo. Innakum kuntum kauma fasikina, kubanga muli kibiina kyonoonyi, ebyo bikola bya bwonoonyi. Agati wama manna'ahum an tukbala, wama manna'ahum an tukbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birrasulih. Agati wali kyagaana okubanga emaali yaabwe wasaddaaka yaabwe ekkirizibwa, ekyagigaanisa kwe kubeera nga baagaana okukkiriza Allah tabaraka wa taala n'omubaka we, bamuwakanya. Wa birrasulihi, n'omubaka we, wala yautuuna swalaata, era tebajjanga mu swala illa okujjako wa hum kusaala, balinga bagayaavu,
nga tebali serious. Omuntu ajja mu swala nga tazze ku lwa Allah, najja nga mbega. Omuntu najja mu swala nga tazze ku lwa Allah, nga zze nti singa aliba afudde ayagala bamusaalire. Omuntu najja mu swala nga tazze ku lwa Allah, naye ng'ayagala waliba afiiridde omwana bamusaalire. Bajja nga bagayaavu olw'ebigayaza byabwe. Wala yunfikuuna, ate tebawaayo maali yaabwe illa okujjako wahum karihuuna, nga bakakiddwa buki bukakibwa. Lwaki olinda okukaka okuwaayo emaali? Fala tuijibuka amwalahum, naye tetweyinuza era tetwewuunyisa emaali yaabwe eyo gye bakodowalira ne bagiyinjuwaza n'ebeera nnyingi. Wa auladuhum, n'abaana baabwe. Innama, mazima, yuridu llaha liyuadhibuhum biha, Allah ayagala babonereza nayo fil hayati dunya, ku bulamu bw'ensi. Watadhahaku anfusahum, ate atuuka okubajjamu emyoyo gyabwe gizikiriza. Wahum kafiruna, nga ate bakafiiri. N'olwekyo emaali yaabwe tekwewuunyisa era tekutiisa. Wayahlifuuna, bajja kukulayirira billahi Katonda batya nga bagamba nti innahum laminkum, bo bamumwe. Ate omuntu ajja mu masigidi wano ataddeko enkofiira, ayambadde kanzu, akufaananyi oba abafaananyi, ayinza okuba nga tasi wa mumwe. Era baba balabira ddala nti bamumwe. Wama hum minhum, so nga te si bamumwe, babalabira la. Walakinnahum qawmun yafrahuuna, mazima ekyo kibiina ekyawufu ekyawukana abaawukanako. Law yajiduuna maljaa au magarati au muddahala lawallaw ilayhi wa hum yajma'una. Singa baali basobola, law yajiduuna, singa baali basobola okufuna maljaa, nga basobola okufuna obubudamu, au oba magarati, nga basobola okufuna empuku, au oba muddahala, nga basobola okufuna omululuuko oba omukutu gwonna gwe basobola okuyitawo omukwesese ne meekweka eyo. Lawallaw, baali badde bakikola ne badduka ilayhi gye biri. Wahum yajma'una, nga ate bali ku sipiidi ya kizungirizi, nga bangu okudduka ogenda ebyo gye biri ebyobuddukiro. Wa minhum man yalmidhuka fi saddakaati, ne mwabo bennyini mulimu abo abakuvumagana gwe Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam olwa saddaaka z'okola ki, z'okola okuwaayo okwo. Fa in u'itu minha raddu, so singa bo bennyini nabo badde ngo bawadde ku migabo egyo gy'ogaba egibanyiiza egibasunguwaza, ate baalisiimye ne basanyuka. Wa in lam yu'tahu minha, so webanga ate tebafunye nga tebaweereddwa ku yo, idha hum yaskhatuuna, ogenda okulanga basunguwala. Kibanyiriza ddala. Walau annahum raddu, so singa baasiima nga basiima ki, ma ataahumullahu, ebyo Allah bye yabawa, wa rasuluhu, n'omubaka we. Wakaalu, ne bagamba, hasbunallahu, atumalira Allah, sayu'tiina llahu min fadlihi, Allah yalibadde abaweera ddala mu birungi bye. Wa rasuluhu, n'omubaka we. Inna ila llahi raagibun, era ne babeera nga bagamba nti eri Allah gye tukola ki, gye twagala okudda. Agenti innama saddaqatil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir rikabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibn sabili. Agenti innama, mazima saddaaka eyo gye muwaayo nga zakati maal,
saddaaka eyo ate mulimu omugabo oba omutemwa gw'aba elfukara gw'abaavu, wali masaakiini n'abanaku, wali amiliina alayha n'abo abagikola ki, abagikolamu, abagikuuma, wali mullafaati kulubu n'abo abakyamanyizibwa ki obusiraamu, abakyagumizibwa emitima gyabwe, wafirrikaabi n'abawambe oba abasibe, wali garrimiina n'abo abalina amabanja, wafi sabiilillaahi n'abo bali mu kkubo lya Allah, wabuni sabiila n'abatambuze. Faridhat min Allahi, okwo nno okugera kwava eri Allah si kwaffe bantu. Allah yeyakola ki, yeyagera. Allah yeyakola ki, yeyagera okugera kwa Allah. Wallahu mazima Allah alimun hakimu, amanyi ate mukakasa. Allah buli tteeka lyeyassa alimanyi ate mukakasa. Kitegeeza ki, nti olina kuligoberera bugoberezi kuba Allah yalikakasa. Wa minhum ladhina yu'dhuna nabiyya, wa minhum ladhina yu'dhuna nabiyya wa yaquluna huwa udhun. Agenti nemwabo mulimu mubbo, mulimu bo ladhina abo yu'dhuna nabiyya, abo abanakuwaza nabbi, ne babeera nga banakuwaza nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wayakuluna nga bagamba huwa udhun, ne babeera nga bagamba nga bamuvuma nti huwa ye udhun kutu. Omuntu waga nti gundi oyo kutu, oyo gundi kutu, kyabategeeza nti oyo gundi awuliriza buli ekitagasa n'ekigasa, byonna awuliriza. Kasasiro yenna amuwuliriza n'amuteeka mu kutu kwe. Kugamba ekyo omuntu aba akikozesezanga okuvuma oba okuvva, olaga nti oyo gundi oyo kutu, kitegeeza nti awuliriza eby'omugaso n'ebitali bya mugaso. Kati babeera nga bavumagana nabbi nga bamuvuma nti baga nti oyo nabbi huwa udhun, ye kutu, kitegeeza nti awuliriza ebirimu n'ebitakola ki, n'ebitaliimu. Naga nti kul bagambe udhun khairun lakum, nti okutu kwemuvuma nti ndi kutu mpuliriza buli kimu, ate kyekirungi gye muli. Lwaki? Ti nabbi sallallahu alayhi wasallama, omubaka wa Allah, yawulirizanga buli ludda, n'awuliriza omunaku, n'awuliriza omugagga, n'awuliriza omukafiiri, n'awuliriza atali mukafiiri, kubanga yali alina okuwuliriza buli muntu, kuba yali alina okuluŋŋamya. Tosobola kuluŋŋamya ng'owulizaako ludda lumu.